nga bamusazeeko ebitundu bimwe by'ekyama. Omwana w'emyaka 4 asobezeddwako n'oluvannyuma n'attibwa Rakai ye Noliat Nakiganda abadde asoma mu kibiina kya top ku ssomero lya Kalisizo Nasale ng'ettemu lino libaddewo ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero. Wowe nyabo omwana wange funye ekikanga bwana e Kalisizo olw'okuba tusanze omwana wabwe nga bamusazeemu ebitundu bye by'ekyama. Naye tusaba poliisi ne gavumenti batuyame ku kisaddaaka bana kubanga kisuukiridde. Oba oli yamulimbye ebirimbi n'amuleeta eno kubanga bagambye yabuze essaawa 2 n'omuleeta n'omukola engeri eyo nga naawe oli muzadde. Kuba kati bavudde ku maka ate kati abantu babakwata budde nga bukyali bwa misana. Okusinziira ku bazadde b'omugenzi ono waliwo omukulu we akedde okumutuma eyatayimu ng'era alabye tadda kwe kugenda n'amusanga mu kkubo n'amugyako olwo ye ne yeeyongerayo ekyotera gy'abadde alaga. N'amutuma eyatayimu n'agenda wali ku dduuka okumunona kati ono alabye aluddeyo najja akola ki najja munone kubanga oli abadde agenda kyotera yamusanze mu kkubo n'amugyako eyatayimu oli n'agenda ekyotera nakatenda bakulu. Kati kiba kitegeeza nti omwana amujja emmanga eri okumutuusa eno gyasangiddwa ng'afudde kiba kitegeeza nti ddala mutuufu omuntu amumanyi. Abantu balina obuzibu bw'okwagala ssente mu bwangu bagenda okukomekereza nga bafunyemu obuzibu. Poliisi y'e Kalisizo ne Rakai nga situwa muzirese embwa yaazo ekonga olusunge n'esibidde maka ga George William Wamala mulirwana. Four times. Embwa ku mulundi ogusembeyo yeebase mu kisenge kye ekiwaliriza poliisi okutandika okufuuza ennyumba yonna ssaako ne mu sitowa okulaba oba waliwo ekiyinza okwekusa ku ttemu lino nga tekiriiwo kyokka n'etwala Wamala ne mukazi we ku poliisi bongera okubitebya. Olina bino ebirimu ndono yange saadi na kyeggulo. Wamala mukwewoza akategeeza nga waliwo omulamu we eyazze ekiro ku ssaawa nga 7 n'asulawo n'omuvubuka omulala era ku makya ku ssaawa 3 bakedde genda wabula ekyewuunyisa nti mu kiseera kye kimu omwana ono mwafiiridde. Mazina okutwala busaa bwange bw'ensonga okujja okutegeera nti tibanga nti ekiri eri kwe kudduka ne ŋŋendayo era nange. Mulamu wange niwe mutabani we saamusange It is again mulamu wange ne mutabani we basuze bazisaba mukazi naye newe saagolokosayo na mbuliri muli mukyala muganda wa mukyala bazise abaalira bagenda baalira mu kutingeeza saavudde sensiri ku byakiro n'omwana we Akwirambega wa poliisi Rakai Rose n'abakooza ayogere ku Mukedde TV ku ttemu lino n'ategeeza nga okunoonyereza bwe kutandise. Tutandise okubuuliriza kwaffe nga tulowooza abatemu bano bayinza okukwata. Oluvannyuma omulabo guggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Kalisizo. John Bosco Mulyowa yakusakidde gule ino ku Mukedde TV.